Oh yes, nkwaniriza gwe muna Uganda ali wano e Uganda sako nawe ali eweru w'eggwanga. Ankutegeeza nti eno ye KK TV Uganda tusinzira wano ku YouTube ne tukutusaako ebyenjawulo ne tukutusaako amawulire ag'enjawulo agakwata ku baserebu, amawulire agakagwawo n'ebigenda maaso mu ggwanga lya tulino erya Uganda sako n'ebweru w'eggwanga. Of course, Saif Pro nze abeerawo wano nkutusaako ensonga ez'enjawulo n'olunaku lwaleero ate ngobye bumale kutuseeko ensonga endala eziriwo essaawa zino. Naye nga gwe muna Uganda ali eyo nayina gy'oli teweerabira okusubscribinga ate tubenga tugenda maaso. Subscribinga tubenga tutambula ffenna. Subscribinga kati ssaawa zino katikati nyiga ekigambo ekyo kyolaba ekinene kiriko subscribe ate nkuwe ebipya. Weebale kumala kusubscribinga, weebalire ddala. Katika tugende maaso. Publicity Nateete mumumanyi. Publicity Nateete yo comedian omupya azze nga ebintu bye abikola mu ngeri ya njawulo. Publicity Nateete ono abantu kye basinga okumwagalako basinga kumwagalako oluzungu olwo. Publicity Nateete watandikira ate okutabula mu luzungu ate gwe muna Uganda ate gwe munange ate weewuunya n'ogamba oluzungu lwe tumanyi ate lwawa. Kakati no muganda wange ono Publicity Nateete nga omulaba mu kifaananyi awo akutte ekisumuluzo ky'emmotoka, emmotoka eyo gy'olabaawo emabega we. Publicity Nateete ono akwatagana atya ne ZARI era ebintu bino abigwamu atya. Munnange oyinza okubeera ng'oli awo ngolowooza nti wasiraana ensi oba yaggwayo, naye nga munnaye omukisa weeguli osobola okukola ekintu awo omuntu ne kimunyumira n'akuwa ekyobugagga kyotalabanga nako kyotalootanga nako kyotasuubira nakusuubira. Bino wembyogerera nga Publicity Nateete ono yataddeyo ka video ng'akutte ekisumuluzo ky'emmotoka eyo gy'olaba emabega waawo. Emmotoka eyo mukimanyi mwena nti ya bbeeyi eri mu miliyoni nga 7 n'okusoba. Publicity Nateete ono emmotoka eno muli emabega awo ze zimu ku mmotoka eziri emabega wa ZARI. Ezimu eziri awo emabbali za omugenzi Ivan Semwanga ze yaleka. Naye watya nga Publicity Nateete ono emmotoka eno nga bagimukwasizza n'emikono ebiri ne bagimuwa nti yiiyo. Teweewuunya nti nno emmotoka bagimuwa ku nsonga ki? Oli asobola okusiima omuntu n'amusiima n'agamba emmotoka zino zonna zikola ki wano, n'agimuwa bwatyo. So Publicity Nateete bwe twogerera bino yandigwa mu bintu era kye tulabyeko Publicity Nateete yandiba nga agudde mu bintu. Kutegeeza nti no tugenda kumanya ebisingako kaawo. Singa ogenda maaso n'oba nga osubscribinga tujja kuba tumanya ebisinga kaawo. Subscribinga tugende maaso ate mbenga nkuleetere ebipya ebiriwo. Publicity Nateete eno tukyanoonyereza emmotoka eno ddala kituufu bagimuwadde. Kituufu Publicity Nateete emmotoka eno bagimuwadde. Emmotoka eno nga ya bbeeyi emusaana oba atandikidde wawanvu. Kale subscribinga ate tubenga tukuleetera ebigenda maaso oba ebyo ebinaba biddirira ebinaddako ate obenga obimanya. Subscribinga kati saawa zino tugende maaso. Weebale nnyo okubanga obiri wano KK TV Uganda. Nkutegeeza nti Saif Pro of course nze abawo ne nkutuusaako ensonga ezifaananako bwe zityo nga ziva wano na wali. Era ngenda kubanga nkutuusaako ensonga endala ate ne Publicity Nateete tugenda kuba tumanya ebisingako awo. Ddala kituufu emmotoka bagimuwadde. Katugira tutankola mpola ate tusobole okubiyingira ddala munda tusobole okumanya ki ekituufu ekiriwo. Weebale nnyo kubanga oli wano KK TV Uganda. Tusinzira wano ku YouTube ate ne tubona ensi yonna. Subscribinga oleme kusubwa ate kiddako kubanga kati ate ngenda kusumulula bwino owa Publicity Nateete. Enkolagana ye ne ZARI yavudde wa? Enkolagana n'abagagga yavudde wa? Nga Publicity Nateete tanamala kumala mu industry ya comedy eno myaka giwera 2. Publicity Nateete jukira nti nno yakajja era ategerekeddwa mwaka guno gwe tulimu ogw'2022. Talina na kintu kyonna kiyataddewo kiryawo wabula ali ku breakthrough ye. Okitegeera? So omukisa guba nga gumuguddeko bwe gutyo ate aba
akikubye nnyo nga bw'okiwulira. Kale subscribinga wano KK TV ate tubenga tugenda mu maaso. Weebale nnyo, weebalire ddala.